nga tugenda mu maaso n'omulamwa gwaffe okwata ku lulimi omulabe wa Buganda weyakawaŋŋamulidde n'ayogera mu lwatu oba n'ayogera kaati ng'omusezi agula essowaani ez'okulirako Abaganda nti olulimi olunansi Munsi Buganda luwereddwa mu masomero. Amangu ago amawulire bannaffe abo bwe tubagamba bulijjo bannamiramwa ne basamiramwa nga bano batula ku lukiiko oludukanya laadiyo eno ne bagamba nti emiramwa gyonna gyonna egibadde gigenda okuteesebwako musooke mu gisamba ettale twete guno omulamwa ogwogera ku lunyata omulabe lweyatuyiye mu buwompo. Kale nno ng'empuliziganya zaffe zonna nzigule, twebaza abateesa baffe aba waggulu abazze ne bateesa Obuganda ku lulimi ebigambo eby'obulumi. Omuteesa atugambye ng'oggyeko eky'okumuzayira mu Busoga yakulayo nka Luganda nga ne Bayibuli gye baasomanga mu Busoga ng'esomebwa mu Luganda nga ne kaakano tusubira tennaba kukyusibwa okugizza mu lulimi Olusoga. Ate nga n'abaayo basanyufu tekibakwasa nsonyi okugisoma mu lulimi olwo lwe bategeera nga bajjukira mukwano gwabwe Ssekabaka Kyabaggu eyakuba ekibuga kya Buganda ejjinja. Esimu yaffe bw'ogatta lulya n'olukomo omugatte ne gulawa nti nooti 44 2.8 917 2.98 era oliwa ddembe okuteesezaako ku nkola y'omulembe eya Skype. Olwo Skype yaffe newuluguma nti ngabo ya Buganda. Bw'obanga ebigambo byo oyagala bikuba mu kyapa, tulina akasanduuko kazi email oteekamu nti ngabo ya Buganda @gmail.com n'obaako ebigambo by'oteesezza Obuganda ku omulamwa guno omukulu omulabe ng'ayongera okumyumyula enjegere. Mu kuba kwe okwa jjejjerebu omuteesa waffe eyavuddeko waggulu Omulongo kyeyayise nti abasajja bano abamalawo Obuganda ekintu kino kye bakola butamanya. Nti obutamanya bwabwe oba endwadde yaabwe eyo ebeeyongedde. Balowooza bamalawo Buganda naye ate nabo bennyini bataawa. Endwadde y'obuteebuuza, endwadde yaabwe y'obulyankuzi, nti bafubutuka bufubutusi ne bateekawo ekintu nkubejja kubanga baayagala okusanyusa omuzungu ewe Cambridge. Nokubanga Cambridge University yatuwadde amagezi. Oli yagenda nga nakugamba ng'obadde olinako kye weekwasa
naga nti kati olwo bwe gamba ogwa mu nnyanja ogenda ogwamu obakala oli musiru nnyo nti sister wange baba yeyaŋŋambye era gundi eyaŋŋambe ng'akubuuza nti bwe gamba ogenda ogwa mu nnyanja ng'ogwamu oba bwe gamba ogwa mu muliro ng'ogwa mu muliro mu Cambridge University yatugambye okujja olulimi Oluganda ate nga Abalabe ba leero era bakola ng'omuzungu bwe yakolanga yasuubizanga Katikkiro namuga nti gwe ettaka lyonna ly'e Kampala neegabirako lyoyagala oba mu mayiro 10 gw'omanyi lyonna lyonna lyoyagala oba wegabirako naye nze kasonkolera kino n'oyingira mu lukwe olw'okutta Kabaka Mwanga nga weegabanira ettaka kubanga Ssekabaka Daudi Chwa ebiseera ebyo yali bakyakuza mukuze olwo nno ne beegabanira ettaka bannanfuusi abaali bavudde mu Buganda waliwo munafa olugumya olukomo katumufune atukubidde nnyabo oba ssebo tusanyuse okuwuliza Ssaabasajja Kabaka wangaale ebyuma byaffe birwawo okusika ekyo tekikweraliikiriza abatukubidde tuba tukyanoonya layini eyo tusobole okukwasa obulungi naye ng'omulamwa gwaffe gwe tuliko leero ogw'olwokusaanyawo olulimi lwaffe Oluganda tubuulira amannya go nawadde wajja osinzidde eno oli ku leediyo y'Abaganda ababaka era nga tuli wano mu studio ngabo ya Buganda akazindalo kakonya bo basebo yesebo nze Mulongo nzizeemu okuba sanso okuwuliza Mulongo nga njagala okwebaza Reverend Kaasa okunnyonnyola ebintu ebyo bannange ekintu kino kikulu nnyo omuntu najja n'atubuulira kiki ekigenda mu maaso mu kitundu waali wabaawo okutategeeragana mu Baganda oba obuvuyo obuwulikika lwansonga nti olw'okubanga tukitegedde nti enkwe nnyingi ate nga waliwo Abaganda bangi abeefuula ab'omugaso mu Baganda bannaabwe n'eri Obuganda ne mu kwerwanako kuno naye nga abantu abo bali ku ludda lwa mulabe kale kiba kirungi omuntu najja n'atulira kiki ekigenda mu maaso ate kibadde kirungi n'atubulira ne ku banne ne byabamanyiko kwegamba abantu ne bamanya abo gye batambulira ne bantu ki bye bayinza okwesiga mu bitundu byabwe ne bayinza okutambula nabo kwegamba nga ekyo kibeera luta lw'amaanyi nnyo luba lukubiddwa singa buli omu abeera akikola mu ngeri y'okutandika okwejjako n'okwesega n'okuboola abalabe abatunda Obuganda ekintu ekiteekwa okukolebwa bw'obuba nga Obuganda buno bwakugenda mu maaso nga tuli bakubukwasa abaana n'abazzukulu abajja emijiji egijja era nga bwakulwanirirwa olutabaalo lulinyibweko kati omwami Buganda tebwasaba yayogedde ku mukyalo Musoga yamugamba nti nno Abaganda be baleeta Museveni kakati waliwo ekintu ekyogerebwako nti nno ojja kubuka mu frying pan ogw'emmuliro naye waliwo ekiseera we kituuka kaŋambe nga mu bitundu bya ttaka ne mu bitundu ebyoludda ebyensi eyo mu myaka nga 10 emabega Musisi yagenda n'ayita yali w'amaanyi era nga bwe yayita ne mu Japaani n'ayita asooka mu Japaani yalina ekipimo kya Musisi kye bapima ekya 8.9 Richter nga bwe bapima Musisi kwegamba ebisenge biyuga n'obiraba nga bijja gy'oli nga biddayo eri nga bijja gy'oli nga biddayo eri nga Katonda alinga akuula ebizimbe nga bwona okuula erinnyo omuntu yenna yali abadde ku Musisi ayinza okimanya ekintu kyantiisa nnyo kale abantu Musisi oyo bw'abaawo ekikulu ekisinga okuba ekikulu ne Musisi bw'abaawo
tabaawo yekka ate si mubi nnyo mu bizimbe bino ebiwanvu kubanga ne bw'ofuluma ebweru biraba byonna nga bidde oludda lumu nga bidde oludda olulala ate nga nawano wennyini w'olinnye ku lubalama lw'ennyumba ku lubalaza lw'ennyumba n'olubalaza noluluvaawo kati lumanyi okuyuguma ne ludda muli ne ludda muno olwo endabirwamu zonna ziyiika abantu ne babuuka ne bava mu bizimbe waggulu okuva wansi kati omuganda bw'abeera mu kiseera ekizibu ng'ekiseera ky'obote toyinza kujja n'oduula ne bw'oba oduula nnyo mu bulamu bwo nogaa nti mwaleeta obote nga balinga abaganda abaali batudde olw'egguloggulo omugunda kandi banne bwe tuleeta wano obote weewaawo abaganda kye baakola tebaleeta obote ka baleeta bamwanga